bwakyo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga kitandise kuwandiisa abawagizi baakyo ku buli kyalo. Mu nkola eno buli muwagizi wa kibiina aneewandiisa waggulwa kaddi y'ekibiina ku nnosi 10 lwokka lwa Uganda era okuwandiisa abawagizi baakyo kutongozeddwa olwaleero. Mu nteekateeka eno ekibiina kyakulonda obukulembeze bwakyo okuviira ddala ku byalo ku miruka n'eggombolola ssaako ne disitulikiti era abanaalondebwa n'abaneewandiisa be bagenda okulonda abanaakwatira ekibiina bendera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ekibiina kisoose kutendeka bakalabalaba okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abagenda okukulira enteekateeka eno era bano olwaleero basiibuddwa n'ebikozesebwa ebyenjawulo. Nja okungaba nakyaddondo mwewandiise ate oba oliawo mugule ne kaadi z'ekibiina. Ekyokusatu njagala okukunga bannayuganda abawanga lyebweru bw'eggwanga lyonna mawanga gonna tulina ba chapter leaders bangi nkakasa NUP gera kuvayo n'ennambika ennambulukufu ku matabi newandiisa nabo mwewandiise kuba membership y'ekibiina tulina ba members abali mu ggwanga ne ba members abali ebweru w'eggwanga ate mwewandiisa abatali kutya. It is a historical launch. Tubadde wetulinga ne kadi yatwa tuziina abamu cards nyingi bantu naye tweyongedde amaanyi okusinza ku ssabawandiisi w'ekibiina David Lewis Lubongoya abagenda okulira enteekateeka eno bakozi ba kibiina abajjuvu era abatongole abatalina kwenyigira mu byabufuzi wadde okuba n'ekyekubiira nga bawandiisa bannakibiina kubanga bano balina okukola n'abantu bonna so gwe bwoba oli registrar wa constituency yaffe nga tulinayo abantu basatu baba n'abeegwanyiza ekifo tetwagala obeere ku sayidi y'omuntu omu oba omulala. Lubongoya era alabudde abagenda okulira enteekateeka eno nti kegabatanda ne basala eddiiro ne badda mu kibiina ki NRM n'ebintu by'ekibiina nga kadi zaakyo bakuba mu mbuga z'amateeka babavunaane ng'abantu sekinnoomu. Ssente ezo ze bakozesa okugulaba abantu ekisooka babawaako obuswazi ne babalimbalimba tebagenda bawa endala naye tebabibawa byonna naye n'okusingira ne baali badde bazibawa ssente ezo zaamiwa omusolo zezaali badde zikola enguudo zezaali badde zimakinga sure nti omuntu afuna akabenje afuna eddwaliro n'ebirala bwe bityo. Bwe tunaamaliriza feezi eyo ate tugenda ku party structures nga already kakati bamemba tubamanyi be tulina mu registers zaffe be tujja otambulirako okuzimba party structures mu buli ngeri yonna. Abantu bano nga tubakwasa materials ogenda nazo okusookera ddala tubasabe babeere beesimbu babeere abakulembeze abaddala. Okuwandiisa abawagizi ba NUP mu ggwanga lyonna ly'eddaala erisoose okugyawo enkola y'ekibiina okuwandanga eddusu ku bantu abeesimbyewo oba bavuganya nga tebalondeddwa obutereevu okuva mu bawagizi baabwe era mu kulonda okuwedde ekibiina kyavumirirwa nnyo nti tekirimu bwenkanya. Abantu abamu babadde beeyita bammemba nga sibalina kaadi kati okufuuka memba oyingira mu register obeera ne kaadi ekibiina kigenda kukola gye bayita voters register oteekwa okuba mu register y'abalonzi olonde ate olondebwe. Ensonga ya leero ndowooza eggyewo ebigambo bingi ebibadde byogerwa nti NUP bagenda gaba batya kaadi. Ffe tugenda ku maanyi g'abantu that is why olunaku olwaleero tusazeewo tusomese ba registrar baffe tusazeewo tubatendeka. Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akuutidde abagenda okukulira okuwandiisa abawagizi b'ekibiina okulembeza omwoyo gw'eggwanga era beerinde okugulirirwa. Everywhere we go there are masses and masses of people, something that has not happened in our generation. There's so much power out there, but like one advert told us, power is nothing without control. Power is nothing without guidance, without direction. The Pan-Africans keep teaching us that we should not agonize alone. We should organize. Ono abategeezezza nti NUP si kibiina kya bulijjo wabula kisinde kya nkyukakyuka ekyetisse essuubi lya bannayuganda bonna abayaayanira enkyukakyuka. Ono agamba nti kyekiseera okujja amaaso ku busongasonga obutono obwawula bannayuganda wabula butono ebikulu ebigatta era ebinyiga bannayuganda okutwalira wamu. Ono era alangiridde nti wakuddamu okutalaga eggwanga okusagula obuwagizi bw'ekibiina akadde konna. Those in Mbale were coming to eat malewa. Those in Western Uganda were coming to eat shabwe. Those in Jinja were coming to eat maido.
Robert Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze. Ebyannupu nga tubitadde ebbali Ssaabaminisita wa Uganda Robina Nabbanja ategeezezza nti wakukwata